Bwetutuukidde mu maka g'omugenzi Hakim Kizza atemera mu gy'obukulu 6 nga batuuze bali mu kwewuunaganya olw'ettimu eryatuusiddwa ku mutuuze munnaabwe ono. Okusinziira ku batuuze, Kizza asangiddwa yeebase mu kitaba ky'omusaayi emmanju w'ennyumba ye nga kiteeberezebwa okuba nga yattiddwa biso. Naye mu kufa kwe batugamba nti enkoze eki musaana. Niffe twatuuse okwo ne twetegereza nga bamusazisiza kiso emirundi 3. Sajja mutuuseeko mutuufu ebisebe bamufumise biringa 4 nga bamufumiseeko wano we bati nekigguka ebirala balimufumita mu kifuba. Bagamba nti kyandibanga abaana b'omugenzi bennyini be bamwettidde kubanga bamaze ebbanga nga bamukanda okubawa ebibanja. Naye nga Kizza okufa kwe kumanyikiddwa bulungi nti mutabani we Buulu bwe baze babugulana bamaze ebbanga nga bagugulana era n'emabegako bamutuga bali bamutidde mu nnyumba Mukama nazza bibye. Omugenzi ono ne mutabani we badde tebakkaanya bulungi. Obutakkaanya bwabwe buli ku mwana okubeera ng'ayagala okweyongeza ebibanja. Kitaawe yamuwa ekibanja ekisinga obunene kyonna budde yayaanira. Ensonga z'abano tukitegedde nti zaatuukako dda ne mu bakakiiko era abaana bano bazibakangavvulwa wabula ng'ekyokwewera okutta kitaabwe tekibava ku mumwa. Nze ndi mutuuza te muliraanwa wa Kizza. Badde njoseza nga nkwata ntuula mu nsonga za Kizza n'omwana ono okutuusa lwe yamuwa ekibanja. Naye omwana n'alemera ku taata we n'amuyisa bubi nga buli lwafuna akasente ke Buulu akabba. Buli lwakola akantu n'ayanika otwanyi twe nga Buulu atubba ng'agenda mu mwanyi gwagunoga nga Kizza gy'atubuulira ng'abatuuze. Gezezzaako okumukuba emirundi egiwera era sinezimutuuza naye omwana yalema okutereera situtegeera abadde anywa njaga oba nedda. Abatuuze obuzibu babutadde ku bavubuka batagala kukola ne badda mu kulowoleza mu bazadde baabwe. Naye nze ngaze nfumirira ekikola ekyo kubanga tulina kwekolerera nga ffe abavubuka netwalowoleza mbi abazadde kuba omuzadde omwana yamuwa ettaka alina naye ate alulunkanira n'ebisigalidde. Era ffe ng'abazadde tuli banyamivu nnyo kuba ffenna tuzadde era abaana bagezeeko bakole kubanga abaana bagenda kututtira ebyaffe bye twakola. Bano basaba poliisi okukangavvula abaana bano awatali kubattira ku liiso n'abalala balabire okwo. Naye kye tusaba poliisi ereme kutuuka eyo yeekola ebyayo ewulize obulumi bw'abantu ekole ekyetaagisa ekwate Buulu n'abaana abasuubira okukola ebikolwa byonna balabireko. Abeereyo ayigireyo empisa bali batayize naye agende nga kitaawe. Ssente wa disitulikiti ey'Erengo Mulonde Abbas Kizito asabye bonna abafuna obukuubagano mu maka wabuteetuulako singa batuuka mu mbeera ekikula kino. Erosi bwe ziba ziremereddwa tolowooza nti erosi yeesembayo. Noonya abasigala abaddako oba ku poliisi oba ebitongole byonna ebikwasaganya amaka mujje tulabe nga twewala ebintu nga bino. Okusinziira ku poliisi abantu 3 be bakakwatibwa olw'ettemu lino okuli Ssemujjo Muzaffaru ne Mwanje Burhan nga bano batabani ba mugenzi Kosajja Wanita Nakalema ngono yabadde mukyala w'omugenzi. Bwetyo esabye abaana baweza emyaka 18 okulekerawo okukanda abazadde okubalabirira kubanga baba tebakyali baana mu mateeka. Kimanyi nti omuntu bw'aweza emyaka 18 buvunaanyizibwa bwa muzadde si w'amaanyi nnyo gy'oli. So n'olw'ensonga eyo omuzadde yaba yakola waddembe okubikosa nga ye bw'ayagala kubanga bintu bye. Bantu genda kakasa nti bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro e Masaka okwongera okwekebejjebwa.